Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso nogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire Ebinika eno balage Ebinika eno ng'oyagala oggiwangaaza olina gikwate otya. Ebinika eyo eba nnene esinga ku kali ke nabalaga eyo ebeera ddala nnene nga bw'ogiraba era eyo yo baagiteeka munda baateekamu kakoyiro oba tukayite kakuuka baakateekamu munda ogenda kuba okalaba ngenda kuba nkakulaga. Ebinika eyo ng'oyagala ogikuuma olina okubeera omwegendereza. Eno yo tosobola kugamba nti kanfumbeyo amazzi amatono tuba kanfumbeyo ekikopo kimu nedda. Eno yo oteekeddwa kufumbya ddala amazzi nga gawerera ddala olw'ensonga nti buli w'oteekamu amazzi amatono ebeera ejja kkuba mu bwangu nga bw'olengera kakoyiro kamu ke bateekamu kaako kati olina okuteekamu amazzi nga galina okuyisa kakoyiro ako kwolaba munda ako olina okuteekamu amazzi ne gayisa kakoyiro ako koolaba ne gabeera ddala waggulu. Ngenda kukulaga we galina okukoma. Tolina kuteekamu mazzi nga gali wansi waako kakoyiro kaba tegajja kujja. Ako kalina kubeera mu mazzi makkati bw'obeera Ebinika eyo ng'ogifumbiramu amazzi. Ebinika eyo eba nnene ddala nno suubira muziraba egyo gye bazitunda oba naba muzirina mu maka gammwe. Kati njagala ggwe oyige singa oba ogisanze mu maka ago engeri gy'olina ogikwatamu oleme gyonoona mu bwangu. Bw'oba ogenda kufumba amazzi teekeramu ddala amazzi nga mangi ndowooza olengera akagambo ako akali munda okalengera waliwo akagambo ke baateekamu kali fuulu kali FULL. Kati oba oteekamu amazzi agandibadde amazzi amatono galina kubeera wansi w'ekyo ekigambo nga mazzi otaddemu matono tugeze ofumba mazzi oyala kufumbayo mazzi amatonotono galina kubeera wansi w'ekyo ekigambo we kitandikira wansi waakyo ge mazzi amatono. Ate agabeera gajjudde ennyo galina kukoma ku kasale ako koolabako akasale awo ebeera fuulu ebeera ejjudde kitegedde naye ng'ekikulu kya byonna bw'oba ofumba amatono galina kuba nga gakoma ku kigambo ekyo we kitandikira wansi we galina okukoma. Olina ofuba okulaba nga kakoyiro ako akali munda kabeera makkati mu mazzi. Bwe kanaabeera mu bbanga n'ogiteekako kijja kubeera kyangu okubeera ng'eyonooneka ejja kwonooneka mu bwangu. Kakoyiro kalina kubeera makkati mu mazzi awo w'enkulaze we galina okukoma wansi w'ekigambo ge gabeera amazzi amatono ate weebeera ejjudde gabeera ku kasale waggulu w'ekigambo w'ekikoma ku kasale ako aweebeera ejjudde olina ogikomya. Nsuubira okitegedde bulungi gw'ayinza okugula Ebinika eyo oba oyagala ogikuuma ereme kwonoonako mangu bw'otyo bw'olina okukola. Kyekyo kye njagadde okubuulira. Webale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Mbeere bulungi mweraba.